eno video simanyi oba enaasigalawo naye kyensaba mu gisharing bagende okugijjayo nga erabiddwa abantu bangi nnyo. Abasajja abe Uganda babadde balowooza nti bakitalo nnyo nti basobola okyankalanya buli mbeera ne mu ggwanga erya Tanzania naye nabagamba nti ba capitalist they are here bazze kwa waliwo abantu abasinga n'okumbuuza mwambuuzanga kakati satellite yabaddewa okutaasa bannansi ba Tanzania nakugamba ebintu bino oba tobimanyi sirika toyogera gwe just watch the space we binaamala ogire kakati documentary ya Tanzania efulumye nkiddamu documentary ya Tanzania efulumye wawula ebifaananyi bino ebimu nzijeemu bujja gwosobola ogenda ku gundi ya CNN n'olaba documentary eno nayo nanga weefaanana nze just nzijeeyo bujja video yaffe baleme kugitwala wawula omukazi ono byabadde ayogera simanyi ba video enaasigalo kyensaba mu gisharing bagendo gijjayo ng'olwedde ekoze eki etambudde katulabe kino. The violence through abductions, murders, and arbitrary detentions of approximately thousands of citizens. Innocent victims who sought medical care for their gunshot wounds have been forcibly abducted by the police from hospitals, murdered, and their lifeless. Akantu ako nkazanyeeko katono tusobole okutaasa video eno baleme kugitwala. Okitegeera naye nga kyenkusaba gisharing bagendo oba bapasaze ugitwala bagitwale nga mmaze okukola ki okugisharinga. Samia Suluhu Hassan yakola gundi move yemu yakolebwa Uganda mu mwaka gwa 2020 ye move yemu gye yakola copy and paste gye yakola Tanzania naye atono Suluhu ye emundabukidde nti mulimu ate ne bannakenya be yatta abali bagenze Tanzania mu kukola ki okukola obukozi n'abakuwa amasasi wabula ku satellite images ezituwe banakugamba abantu bano we bali wano buli kintu bakiraba. Awo mu Uganda ne kabakawukanga katambula mu Great Lakes region wona even not Uganda yuka Great Lakes region yona na bagiraba buli kimu bakiraba so ono yajjako internet nalowooza nti ye mugezi nnyo ali smart nnyo era agenda kukola byonna byonna byakola ta abantu mu kizikiza nga terikirabika. Njagala tunuulira omukyalo ono ye Kamuyatu we Uganda omukyalo ono yakubwa essasi ng'ali lubuto ne bamukuba essasi mu mugongo okitegeera ekintu ekyo awola bakasaaka we bakatadde we bakuba essasi so Samia Suluhu Hassan international community mutadde ku bunkenke emutaddeko embeera yennyini baagala accountability era ndowooza kino kigenda kunnyonnyola lwaki yasazeewo n'akola ki n'agenda mu submission tujja kuba tubyogerako ku live n'agenda mu submission yakkirize terms and condition Tundu Lissu ze yakola ki ze yagenda okubanga tasobola kuholdinga pressure ono tagisobola abamuteeka mu gundi eno trap eno atandika okukola ebintu batandise omuvaamu. Samia Ruto nabazanyira video nga muli ya Samia Ruto byayogera ng'akugamba takkiriziganya nti Samia Suluhu ono yawangula ne 98% nabaga mu democracy entuufu tosobola kuwangula ne 98%. Okitegeera ekintu ekyo kati Samia Suluhu Hassan essaawa eno batandise ba human rights activists bagamba nti kati yessaawa tebamulinza ye ndibatambuze process yena yessaawa Samia Suluhu aholdingibwa accountable lwaki abantu bano batta abantu era nga waliwo emmotoka mbu eyajjanga ng'ejja eyoolawo emirambo eyajjanga ng'eyoola emirambo mbu genda ku CNN ku YouTube documentary ogirabe kati kyemanya aba NRM beeyo Tanzania batandise okugamba nti Tundu Lissu yabadde azanya documentary ngo abagamba be Uganda manyi bano basagira nnyo mu kufa kw'abantu so kansubire nti ya CNN efulumye nako Tundu Lissu yabadde akola ssente so documentary efulumye Tanzania osobola okugenda ku CNN ku YouTube n'ogiraba bo osobola okugenda ku gundi yaabwe page ya website yaabwe n'okola ki n'olaba documentary gye bakoze. Lale Mado yagikoze ki yagifulumiza era abaana bano bakutte gundi bakutte DP yeri mu kutambula kuki ku profile pics za bino betubagamba nti muteke ku profile ya president tuzirina meaning. Lale Mado esaawa eno yali mu kutrendinga ku buli DP abaana gwe bawanise lwaki ono freedom fighter gwe bakoze ki gwe yasobola yali obw'omukutu gwa CNN yasobola okukapturinga ebintu bino byonna nga bakozesa satellite images ezaali mu bbanga okusobola okukola ki okukwata ekita abantu ekyali mu ggwanga erya Tanzania so nabagambye tetukyaddamu kufa mu kizikiza ekyo tebakibalimba tetukyaddamu kufa mu kizikiza lwaki nakugamba abasajja bano ku Great Lakes region lwajagala olwa interest zaabwe ziriwo ate tezisobola kutuukiriza nga abantu bano abaana be bakyali ku ntebe tekisoboka nsonga lwaki nze video zino sijja kuwa bagamba ba NRM dialogue mukole dialogue before it is too late nkiddamu mukole dialogue before it is too late. You cannot stop this and you will not fight these people. Temusobola kubalwanyisa. Kati Suluhu Hassan yali amanya akimaliriza kumbe buli kimu teri kyakolebwa mu ggwanga lya Tanzania kitali documented. Buli kimu bakidocumentinze. Okitegeera ekintu ekyo temusobola kulwanyisa basajja bano temusobola kubanga enwana yammwe ekyali ya analog nnyo kiki muyina okukola use the democratic principle gye bayita dialogue before it is too late. Kiddamu use the democratic principle gye bayita dialogue before it is too late. Ebyokuddawo ne mwewagawaga okugira musombye obwana bw'essomero mubulese mulaga nti muyina numbers. Use the democratic principle before it is too late. Gye bayita dialogue. Kale ebyange byebyo one word is enough for a wise. Okitegeera obanga oli mugezi
osobola okutegeera kyenkugambye. Etaasiza bangi dialogue, etaasiza bangi, yataasa Daniel Arap Moi, yataasa Jerry Rawlings, yataasa nani, yataasa ne Edgar Lungu okutuuka okufiira mu ggwanga eryakira South Africa. Nakati Edgar Lungu tannaziikibwa, nkiddamu Edgar Lungu tannaziikibwa, myezi kati 5 akyali mu mokyale South Africa. Okitegeera ekintu ekyo, naye nga nze kye mbasaba kiri ki? Mukole dialogue. That is the only avenue. So satellite images bulijjo abambuuza nti kakati bulijjo otugamba kati abazungu babaddewa nga batta abantu Tanzania ziizo. Ogundi nnyoko ebyo mwa babifulumiza ebyo, ezo documentary mwa bazikoze, ezo satellite oziraba satellite images, ezo si kamera ya simu yo, those are satellite images. Bakugamba nti Samia Suluhu Hassan ono abantu bagwanga ku street yabatwalanga n'aba badduka mu malwaliro abaali bakubiddwa amasasi bagendanga ne babawambira mu malwaliro ne babawambayo mu malwaliro gye baali bagenze, abasirikale bano ne bakuba amasasi ne babatta. Bakugamba Tanzania mu documentary gye tulabyeko eya CNN, abaana bano babanyigiranga mu byuma bya seminti. Nkiddamu ebyuma ebikola seminti mwe babanyigiranga asobole okuwuzaawo obujulizi. N'abalala basima eddwaliro ne batandika okubaziikanga mu nkokoto ne babaziika bwe butemu bwa Samia Suluhu Hassan. Wabula kati ekintu kyonna kyonna buli kye yakola kitandise okuvayo. Mass grave zitandise okugibwayo, batandise okuzijjayo. Obujulizi ku bantu beyanyigiranga mu byuma ba seminti asobole okuwuzaawo obujulizi bitandise okuvaayo. So eyo video yo omukyala nga ayogera osobola okujja mu inbox yange n'engikuwa n'ogyewulirirako kuba Justin kataddeko nga kampi oleme kola kiwabula bwe obujulizi obulumika Samia Suluhu Hassan ebikolobero byakola ki byakola bannansi b'e Tanzania. Kati gwe n'okola ekintu n'otuuka n'okunyigira abantu mu byuma bya seminti, ekyuma kya seminti okubuzaawo emirambo, bano abadduka mu ddwaliro basobole okujjanjabibwa. Bo yabakola ki? Yabakwata n'abalonda n'abakuba amasasi era basanze akasenge nga kajjudde. Kitegeeza Samia Suluhu Hassan yatta abantu 10,000. Mbu according to report Samia Suluhu Hassan yagamba nti abantu bali wakati wa 2 ne 10. Wabula report ya CNN eyafulumye ekugamba nti Samia Suluhu yatta abantu abasoba mu 1,200. Kiddamu abantu abasoba mu 1,200 Samia Suluhu Hassan byatugumbula. Era kakati Samia Suluhu Hassan yagamba nti yataddewo akakiiko okwongera okuprovinga ebintu CNN byekola ki byayogera. Naye nga already toyina kyalina kyagenda kulwana nakyo. Ekintu kiri documented. Byali alimba byabadde nga alimba public kati bikoze ki? Video osobola okutunja satellite images zembateereddawo n'osobola okukola ki? N'osobola okulaba naye bannayeze ensaba ekintu kimu. Muve mu greediness, mulekerawo okutta bannansi, mulekerawo okutta abantu. Twetaaga tukyuse Africa. Africa etandika na kintu kye bayita nationalism. N'okwata emmundu n'otandika okutta bannansi bw'otyo ngatta ebiyenje ate n'omala n'otandika okujja nga weewaana nga oli freedom fighter. Okitegera? Ono Suluhu Hassan yeewaana nga waliye ndiye maama era kakati bali abasonyiye. That total nonsense. After killing thousands of people, n'ogenda n'obanona ne malwaliro n'obakuba n'obatta. Nkugamba egenda ku CNN ogenda kuba ng'olaba documentary, a well documented documentary ogenda kuba ng'ogikola ki ng'ogirabako ku CNN. Wabula gwe omutima omutono totawaana gendayo kubanga bino ebifaananyi bitiisa ebintu eri hola. Temulaba nti Uganda eyo yali hola, Tanzania yabadde hola. Kino kye tubagamba nti tulina okukola ki? Tulina okukwatira wamu as citizen to end this madness. Tulina okukola ekintu kye tuyita United East Africa, United Africa. Wetugenda okusobola okukola ki? Wetugenda okusobola okwerwana. Wabula kye tugenda okukola? Tulina okuzimba abantu beetu tuyaba nationalistic leaders, not patriotic leaders. Patriotic leaders are always thieves and they are idiots. Okitegeera ekintu ekyo? We need to build nationalistic leaders, abantu abaagala ensi yaabwe. Ddala ddala oli mu Tanzania n'okwata bannansi ba Tanzania n'okuba ng'akuba ebiyenje naye ng'okuba bannansi bantu banno balina one life, naawe olina one life. N'abadduse ne bagenda amalwaliro basobole okufuna obuyambi oba obujjanjabi n'obalumbayo mu malwaliro n'otandika obbawambirayo abalala n'okuba amasasi n'otta osobole okubuzaawo obujulizi n'okwata bannansi banno n'obanyigira mu byuma bya seminti osobole okubuzaawo obujulizi. These are patriots betulina. Samia Suluhu is a patriot. Chama cha Mapinduzi is a patriot. Okitegera? Kati ye always ebyo byagenda okukola ki? Byagenda okubeeramu ebyo kubanga ki ekibiina kyabwe kirina okufuga. Naye twetaaga ba nationalistic leaders abalowooza ku country first. National Unity Platform neteeka manvuuli ebbali nesitula flaga negamba ku lwa Uganda. These are the patriotic leaders that we need. So muna Uganda twebeeremu, it is us to end this madness, and it is not only going to end mu Uganda mukamuka, East Africa and Africa at large. We have to liberate our continent as the youths. Abavubuka ffe tulina okukola kino. Bano abakaddewo bali ku analog tactic. For survival, you have to kill for survival. No, we are saying no. Let us unite, let us have competition, a very fair competition. Ubanga tosobola kutuwa ideas. Please dake bali or ideas akolechi. Aitewo si survival for the fittest. Bino by'obukulembeze si byakufa na kuwona ne wotabeera mukulembeze osobola okusavinga ensi yo.
okitegeera osobola okusavinga ensi yo so